Ovaayo ku taata. Wow, this one. So we're losing. Abasawo bampa amagezi nfuna obujjanjabi obusingako nga yensonga lwaki nagenda South Africa oba okutaasa obulamu. Katikkiro minisita okutegeeza nti kati mpulira bulungiko wadde nga nkyali munafu olw'eddagala ery'amaanyi nonkozesa era abasawo bangamba nti nja kubeera mu mbeera esaana okuwummula okumala emyezi ng'ebiri. Nebaza nnyo abasawo Abaganda bali South Africa. Kamangu ekigambo ekyo oluusi bantu balowooza nti abasawo Abaganda kitegeeza bali abakuba emisaasa. Naye bano balina ekibiina kyabwe kitonotono bakiyita ekibiina ky'abasawo Abaganda naye nga bajjanjaba mukizungu. Obulimu obw'amaanyi bwe bakola okukwasa obulamu bwange wadde saalina ssente zimala kunsasulira bujjanjabi obwenkanidde awo. Abasawo bano abanzijanjaba bakulemberwa Dr. Kasumba n'Omulangira Kanaakulya. Kino bakikola nga bwe banyumiririza nti bakikola ku lwabeene. Awo nno nenyongera okukakasa nti amaanyi g'Omutanda gatuukira ddala ne mawanga agali Bunaayira. Nali bwakufuna ssente ng'omubaka wa Paalamenti naye n'okutuuka kati abaminisita y'ebyobulamu bakyekebejja oba nsaanira okufuna buyambi obwo. Kale abasajja ba Kabaka abo okunyamba ndebaza nnyo. Navuddeyo nga beesunga mu August era ne baŋŋamba Katikkiro mutugambire nti mu August tuli awo tujja Mukama wange bwe bajjanga onjukiranga n'obanneebaliza. Malawo obuzibu buno n'olwekyo twetaaga enkola y'okutumbula amalwaliro gaffe nago gasobole okujjanjaba endwadde ez'amaanyi. Twetaaga n'okuteekawo enkola y'okufunirayo ensobalensi y'ebyobulamu ebuli Munnayuganda. Kamala byonna nti ndaba abantu bonna essuubi balirina mu bitundu byabwe era nsuubira nti naawe oliwulira eyo ng'abantu bagamba nti singa Buganda etuzimbirayo eddwaliro eddene oba amalwaliro amatono waakiri ku masaza. Olw'ensonga ezo kyenva nkyanywereza obuweereza bwange bwonna eri abantu bo Ssaabasajja ab'Emukono n'obukiise bwano mu Paalamenti ku nsonga za Buganda tuyeresera singa kulesa ku nkola yaffe eya federo. Bamanyi Kamala byonna ekyo kye twetaaga awo tulyoke tukyukire Ssaabasajja
musuubiremu amalwaliro. Nkyuzayuza Ssaabasajja okutuuka ku matikkira ag'emyaka 23 saalivaayo nnyinza obutasobola kugenda butambala naye nti abasajja ba Kabaka n'abazaana be tebagwa mabega era bannange bangi banaabaayo okumubogereza. Bannamawulire ndowooza bakimanyi nti Madamu Teacher Lwani Ntalo kale mbadde nyina okujja okumulaba naye tusuubira nti ojja kusobola okusuuka kubanga okyalina ebintu bingi byetukusuubiramu ojja kuba namugomo naye ne mu Buganda ate ne mu Uganda nalwekyo twaze kukulabako n'okwagaliza okusuuta. Kituufu kyoyogedde eky'ebyobulamu ensi yonna bw'eba ey'okukula watera okubaawo abasawo abalina obukugu ate nga balina ebikozesebwa nga balina n'eddagala ekyo bwe kiri era obulwadde kimu ku bintu ebisinga okukosa enkulaakulana kuba omulwadde takola n'olwekyo gavumenti erina okussaayo omwoyo ebyobujjanjabi n'ebyobulamu era naffe mu gavumenti ya Kabaka tukifaako nnyo okusinziira mu busobozi bwe tulina era ebyo gye ŋŋenda abantu eddwaliro kirimu ku bintu bye basinga okunsaba katuteeketeeke tomanya mwana Ninda ko bana mpayo muganda wange